bayibuli tegaaana kwewunda. Egamba toweewunda kungulu kwokka, ekitegeeza okkirizibwa okwewunda naye n'empisa zibeemu. Kibi okutukuza kungulu ku kibya naye nga munda mu kibya wafu. Anti eyo bayibuli gweyogerako ekyuma ekya zaabu mu nnyindo y'embizzi. Oli mulungi naye empisa tolina. Kati olina empisa. Buli muntu agabana ng'oyo omuwala naye abantu abalaba empisa be bazadde bo bokka. Empisa ezo zigenda labwa ng'omuntu amaze kubeera naawe. Kati naye nga tannatandika kubeera naawe, omusajja ono yeetaaga package yonna. Yeetaaga nga bwakulaba alaba olubiriizi lwe, alaba ennyama ye, alaba beauty. Sulemaani yali mwenzi naye Sulemaani yalaba omukazi n'amuwaana. Nga omuntu akuwaana nti enviri zo ziringa ggana lyaki lya mbuzi. Nga kyalaba kirungi. Amannyo go galinga endiga ze bamaze okusalako ebyoya. Gye bamaze okusalako ebyoya. Ekitegeeza nti amabere go galinga ekigo kya Dawudi. Tempo. Sajja awaana oli. Kyova olaba yalina bangi. Kubanga abasinga obungi bye mwagala byebyo. Bigambo. Mwagala bigambo. Tutondebwa musumba n'amatu. Ne gundi yakitulaga. Adamu. Kade ku bigambo ebyo.